Oluvannyuma lw'abatemu ab'ebijambiya okutirimbula abantu mu bbendobendo ly'e Masaka nga kati abaakafa bali 26, olukiiko lw'abaminisita oba kabineti lusaasidde famire z'abantu abattiddwa. Minisita w'ebyamawulire, tekinologiya n'okuluŋŋamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi ali mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Media Center wano mu Kampala agumizza nti ab'ebyokwerinda ensonga eno bagikwasizza maanyi. Twagala okusaasira abantu baffe ab'e Masaka n'emiriraano ab'erya security webali mu kitundu kyaffe eky'e Masaka ate bakola kyonna ekisoboka okulaba nti wabeereyo eddembe. Atubuulidde nti okusinziira ku kunoonyereza kwe baakakolako baakizudde nti waliwo bannabyabufuzi abali emabega w'ebikolwa bino okusiiga gavumenti enziro nga baagala okulaga nti eremereddwa okukuuma abantu. Waliwo ebiraga nti waliwo ababakozesa ab'ebyobufuzi, naye ebyo gyonna gavumenti ekyanoonyereza ngweba emaze okunoonyereza byonna tujja kulaba nti abo bonna ababadde bakola obutemu n'abali emabega y'abatemu tujja kubaleeta mu mbuga z'amateeka. Akakasizza nti gavumenti yasazeewo buli maka agafiiriddwamu omuntu mu butemu buno obw'ebijambiya okugawa amataaba ga bukadde 10. Ate ne Pulezidenti Yoweri Museveni mu linnya lya gavumenti agenda kuweereza miliyoni 10 buli famire efiiriddwa abantu. Bino bibeereddewo nga ne mu kiro ekikeeseza olwaleero abatemu ab'ebijambiya balumbye ebyalo Ekiryaŋŋoma ne Bunyere mu Lwengo ne batema omukozi wa ssentebe w'ekyalo. Atemeddwa Ekivumbi Charles ow'emyaka 28 nga bamutemye ebijambiya ku mutwe bw'abadde ng'ava ku dduuka okugula sukaali ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Nagenza okulaba nga bakola ki bangoba nange kwe kukyuka okudduka nga nkola ki nga neetaasa ne basigala nga bannemerako waliwo awo ekitunda nabadde nziruka ne kintega nagenza okuwulira nga mpulira ekintu bakola ki nga bantema ekintu mu mutwe saategedde oba nti jambiya. Tusaba gavumenti netuyambe kubanga kati obujjanjabi butono yeetaaga kutwala mu ddwaliro eddene asobole okujjanjabi kubanga olwali lunene nnyo. Ataasiddwa na Kigongo Mawuli Kangono alayizza enduulu eviiriddeko abatemu okudduka olwo Kivumbi n'atwalibwa mu ddwaliro. Nzigulira abasajja bantemye banzita bano bangoba nga tumuggulirawo ng'ayingira ogenda okuyingira ng'omusajja atirika musaayi kuva ku mutwe. Bakuba bwe bati nga bazikiza naye bwe bakuba bwe bati nga tooki eyaka nnyo tosobola kulaba ng'agikubyemu bwoti tosobola kulaba era ekuziba buzibi maaso. Ne baserengeta nga bakkirira nga bagenda badduka ng'eri abantu bakuba enduulu badduka. Tusula tutudde ne mu nnimiro wuyo tetukyagenda oba tunaalya ki tetumanyi. Twongera poliisi oba batuwa abasirikale tutambule nabo naye bino batambula nga beetoolwa mu mmotoka situgenda kukuuma kitundu kubanga abantu bennyini bali mu kisenyi basula mu kisenyi eggulo twasibye tubagoba ne poliisi emisana kubanga badde beera balina omutuuze gwe badde balumbye emisana essaawa 3. Nze Ismail Nsubuga ne Florence Tumupende ku Lwabukedde TV.